Nkwanitizira nyongera kukebaza okwera omulizo omulundi wa radio ya CBS FM. Nenkutukiza munange gwa mulimi nti tosanye genda na kitono. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamira programs zaffe zonna zosubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Okunyonnyola obunkenke obweyolekedde mu kulonda okubindabinda Tanzania oyogedde ku Tundu Lissu nga yavuddeko okusukumulwa. Tundu Lissu yani mu byobufuzi bya Tanzania. Tundu Lissu musajja munamateeka mutendeke. Era ebyobufuzi abyesoga 2010 ebya Tanzania. Bwawangula ekifo ng'omubaka mu palamenti owa constituency ya Singida East. Bwayingira palamenti ne yeekolera erinnya mu kukolokota gavumenti eye Tanzania. Kakati entikko y'okukolokota yaliwo nga Magufuli yazze mu 2015. Bwajja ate n'alinyisa giya olw'ensonga nti Magufuli ate yasusa omukono gw'ekyuma kubanga jjukira mu byafaayo bya Tanzania Nyerere yalina kyemalira naye ku nkomerero n'atereeza ng'asiibula n'asumulula demokrasiya n'akwasa Al-Hassan Mwinyi yali presidenti goyinza okuyita transitional president okujja Tanzania mu nfuga emu okugitwala mu ndala bwe buvunaanyizibwa bwe kyekisinga okumujjukirwako. Kakati Benjamin Mkapa ne Kikwete ekimu ku bye baasinga okukola kwe kuggulawo n'okendeeza ku natti ezaali ku Tanzania eddembe ly'abamawulire n'ebirala. Ababiri abo baabisumulula nnyo abantu ne beegazaanya mu ngeri gye baali tebeegazaanyangako. Magufuli bwajja byonna n'abiteekako envungu n'abazaayo mu mukono ogw'ekyuma kumpi ogwa Julius Nyerere. Naye alina ebirungi bingi bye yakola Magufuli kuba tetusobola kumujjukirako omukono gwa kyuma gwokka. Yataasa ensimbi z'omuwa omusolo ezaali zibbibwa ez'ekyeyonoonero n'ebirala bingi ne ofisi ya president mu Tanzania n'ekendeeza ensaasaanya kubanga ye kennyini mu myaka 6 teyafulumako ggwanga lya Tanzania ne mu Africa n'akyala mawanga 3 gokka. So kakati ayina ebirungi naye ekikwatagana ku kye bayita civil ne political rights awajja kujjukirwa bubi mu ggwanga erya Tanzania. So kakati bwe yongeza omukono gw'ekyuma Tundu Lissu naye n'alinyisa giya mu kuvumirira obwannakimala bwa Magufuli ngaga nti eyo gy'otuzza twavaayo dda. Kati embiranyi ne zibeera z'amaanyi wakati wa Tundu Lissu jjukira olwo yali tanafukana mukulembeze wa Chadema naye nga memba mu parliament kada ya Chadema n'ateeka akazito kangi nnyo ku gavumenti ya John Pombe Magufuli era ayina n'akatabo ke yali afulumya ke yatuuma list of shame nga bakola okunoonyereza ku bakozi ba gavumenti ne bannabyafuzi balowooza nti be banyaguludde ensi kakati ne bafulumiza ku lukalala olwo. Era nakyo ne kinyiiza nnyo John Pombe Magufuli. Olw'ebikolwa bye bino ebyokukolokota gavumenti ya Magufuli mu mwaka 2017 gwokka jjukira Pombe Magufuli ajja 2015 2017 olwo nali mu kisanja kye ekyokubiri nga MP wa Singida East baamusiba emirundi 6 mu mwaka gwa 2017 naye ng'emisango egimukwasa gyetooloolera ku kulebula President Magufuli n'okutabangula emirembe disturbing public order. Nga 23 omwezi ogw'omunaana 2017 guno gwe gumu ku mirundi gye yakwatibwa ng'amaze okukwatibwa nga 23 ogw'omunaana 2017 ab'ebyokwerinda baayaza amaka ge era ng'ensonga yeetooloolera ku
kulebula omugenzi John Magufuli mu kiseera ekyo yali amuyise a petty dictator nti kugamba nakyemalira omuto oba nakyemalira ng'ayigirira buyigirizi kyakayiga kakati era kwolwo yakwatibwa n'amaka ge ne bagaaza. Omulundi omulala yafulumya ekiwandiiko ng'alaga nti waliwo ennyonyi ya Tanzania empya yali eguliddwa nga ya kampuni ya gavumenti ya Air Tanzania, wabula bwegenda ku lugende Canada ne bagikwatirayo naye ng'ekyali kigikwasizza mabanja ga Tanzania. Kati ekyo nakyo kyamukwasa, n'olwekyo yakwatibwa enfunda eziwera. Mpuliza nga nti 2017 yakwatibwa emirundi 6 ng'emisango egimukwasa gyegyo. Kakati nga 7 September 2017 Parliament ya Tanzania yagenda mu luwummula. Eba eri mu luwummula, Tundu Lissu aba atudde mu mmotoka ye wabweru w'amakaagi mu kibuga Dodoma. Abatamanya ngamba ne bajja ne mundu ne bamusasira amasasi 16. Naye tamanyi bwe yawona. Yakubwa amasasi 16. Kakati bwe bagamukubira waliwo akayite ennaku ntono ng'amaze okutegeeza eggwanga nti Ssaabaduumizi wa poliisi Tanzania yali amutaddeko abantu abamulondoola bamulinnya akagere naga naye tamanyi lwaki bamulinnya akagere. Aba yakwogerewo ebyo n'akubwa amasasi. Bwakuba amasasi yasooka kuddusibwa mu Dodoma General Hospital. Ne baba nga tebasobola kumuyamba, masasi gaali mangi. Ne bamujjawo ne bamuddusa mu ddwaliro Kenya erya Aga Khan e Nairobi n'abeerayo okumala emyezi. Kati bw'aveeyo ate ne bamwongerayo mu ggwanga erya Belgium mu ddwaliro lye bayita Leuven University Hospital. Mu ddwaliro lino yalongoosebwa emirundi 19 ng'atuuse e Bubirigi. Jukira amaze okujjanjabwa e Kenya we yamala emyezi ne bamutwala e Belgium baddamu okumulongoosa emirundi 19. So kugamba yakoma ku mugo gwa ntaana. Kakati okulongoosa obulongoosa emirundi 19 kinene. Amasasi ate tetujjaga nti kwe gusoose kuba kitegeeza ne Aga Khan bateka okuba bamulongoosa gye yasookera. Kakati naye kennyini ng'amaze okusimatuka ng'ali Bubirigi yategeeza nti tamanyi bwe yawona. Tamanyi bwe yawona. Kakati John Pombe Magufuli yavumirira obulumbaganyo obwo era n'aweereza obubaka obusaasira Tundu Lissu n'okumusabira suuke mangu. Ne bamemba abalala mu kyama kya Mapinduzi ekibiina ekiri mu buyinza nabo ne bavumirira ebyo. Abakyadema bavumirira naye ne basaba n'okusaba. Mu kiseera ekyo yali akulembera Kyadema yali mukama wa Tundu Lissu yali Freeman Mbowe. N'asaba gavumenti ya Tanzania ekkirize wabeerewo okunoonyereza okuli ku ddaala ly'ensi yonna okutuuka ku ntobo y'ekizibu kino. Okunoonyeza ddala ani yabadde mu bulumbaganyo obwo, ani yasindisa abatemu. Magufuli ekyo yakigaana. Kunoonyereza ne kuba kwawaka ne wabeerawo abakwatibwa naye tewali yasingisibwa musango gwakukola bulumbaganyo ku Tundu Lissu. Musajja wattu n'asalawo agira asigala mu ggwanga erya Bubirigi kubanga nga yeekengera okukomawo awaka. Oluvannyuma 2020 yabiteekamu engatto n'akomawo ne yeetaba mu kuvuganya kwa pulezidenti. Ampuliza kyesigambye ekifo kye baakirangirira nga kyereere ne balonderamu n'omubaka omulala. Newankubadde yaweereza ebipapula byonna ebiraga nti e Bubirigi yali ku medical leave. Teyaliyo kubanga yeeyagalidde, yali mu kujjanjabwa. Ate nga tosobola kusazaamu mubaka wa Parliament kuba mulwadde ali ku kitanda. Naye ye Tanzania bagamba yawona dda ne yeebulankanya ku mirimu nga baga alina okukomawo. Atakomawo ekifo kirangirirwe nga kyereere. Yagaana okudda era ekifo ne bakirangirira nga kyereere. 2020 okulonda bw'okuddamu Magufuli yasaba ekisanja ekyokubiri. Tundu Lissu yakomawo. Ekibiina ne kimuwa kaadi
kibiina kino ekya Chadema si kyateekwa nti Ssentebe yakwata kaadi. So Freeman Mbowe yasigalawo nga Ssentebe ne kaadi ne bagiwa Tundu Lissu ku lunaavuganya ku bwa pulezidenti. Era akalulu ne kaggwa ng'ameggeddwa. Bw'ameggebwa n'addamu n'adduka mu buwaŋŋanguse. Waliwo okusika omu gw'okukwatibwa awakanya ebivudde mu kulonda. Kubanga ekimu ku kizibu ekiriwo e Tanzania nti akalulu ka pulezidenti bwe kamala okulangirirwa tokkirizibwa okukawakanya. Kawakanya kiba kikolwa kyakulya mu nsi y'olukwe. Kakati kyokyola nti bano babadde balemera ku reforms nti tekigasa kugenda mu kalulu ng'ebinaavaamu babimanyi. Kakati so addamu n'adduka ng'akalulu kawedde aka 2 mu kaseera katono nga yakadduka Magufuli n'afa. Bw'afa omumyuka we n'amusikira Suluhu bw'amusikira mu kusooka yalaga nti ebibi ebyanjawulo era yagenda ne Bubirigi n'asisinkana Tundu Lissu. Namugali lwaki oli eno ku buwaŋŋanguse komaweeka. Era oluvannyuma 2023 ng'atandika Tundu Lissu n'akomawo mu ggwanga erya Tanzania. Bw'akomawo n'addamu okwenyigira mu byobufuzi. Naye ebbanga lyamaze ng'akomyewo abadde tava mu buduukulu bwa poliisi ye ne Freeman Mbowe ssentebe w'ekibiina ekya Chadema. Ekyokulabirako wakati wa August ne September 2024 awo nawe yakwatibwa emirundi egiwera. 22 January 2025 nawe yakwatibwa wamu ne ssentebe w'ekibiina Mbowe. Oluvannyuma naye ng'akwatibwa bw'ateebwa. Kakati ku ntandikwa y'omwaka guno ekibiina kya Chadema nakyo ne kironda ani agenda okukikwatira bendera. Tundu Lissu yavuganya ne Freeman Mbowe ssentebe. Kaadi n'agimuggyako. Waliwo okutunga kwa amaanyi ne ku nkomero kaadi n'agimuggyako. Era ne balangirira. Ekibiina kya Chadema ne kirangira nti yagenda okwetaba mu kulonda. Wabula oluvannyuma ebyaddako ky'ekibiina kino gaana okuteeka omukono ku Code of Conduct gye nayogeddeko. Kakiko k'ebyokulonda ne kabawanduukulula. Balina envumbo ya myaka 5. Envumbo bw'emala okubateekebwako ne batandika campaign ey'okulemesa okulonda. No reforms, no elections. Kati ekyo kyekyakwasiza Tundu Lissu n'aleetebwa mu mbuga z'amateeka. Mu kusooka gavumenti ya Tanzania obesiga eddamuzi lyali lisaze nti omusango guno olw'obunkenke obuguliko n'abantu abaagala okuba mu kooti kaba guwoze nga bakozesa omutimbagano ng'enkola gye twalabako ennyo wano mu COVID nga kooti zikola mu ngeri eyo eri vakyo. Tundu Lissu kino yakigaana era neyeediimako n'okulya emmere naga oba nfa kanfe naye sijja kukkiriza kuwozesebwa mu kimpukumpuku. Mulina okunteeka mu kooti mu lujjudde. Era ndoza kye yali yagala nti enteekateeka ey'olujjudde osobola okuzimbirako ebyobufuzi. Era essiga eddamuzi ne likkiriza kwe kumuleeta mu kooti ku ntandikwa ya wiiki eno. Era ndoza kye yayagala kyatambudde bulungi kubanga East Africa yonna ensonga eno yatukutteko. Okay. Ekisanja Samia Suluhu Hassan kyamalako kimutambulidde kitya? Mulimu ebimweyimirira okusaba 88.8 CBS FM.